kati so Godfather Aji Bakaluba asobola okusiba senga CD taina kyasobola era nacha jamujjako Aji Bakaluba muzanyo yagubala bubi yakozesa obusungu ng'anyiize ndowooza ne ssente ne zimulimba abo abantu b'ebweru bw'oba toyina ddogo nga eddogo be liba likulemye tosobola kupanga mafiya kuba emmundu nnyingi ey'ebweru ne bagangsters bangi bw'oba tosobola kuluka muzannyo ne Uganda ne guyingira e Canada oba tosobola kuluka ddogo ne liva wano n'oliwo omuntu n'agenda ne yeefuula mukwano gwako n'agamba nange nkuleetedde ekipoliyo okuva e Uganda biki n'akaba ennyama y'embuzi nga mulimu eddagala ne kajjamu engoye ekyamazima ebyo mbu simanya mateeka kizibu amateeka g'ensi yonna ge gamu tegaawukana mwenna babeetaaza okupresentinga buli omu obujulizi bwe nga yeegaana omusango ebigambo ebyayogerwa ku Bakaluba obujulizi bwe bumanyi julizi we sibumanyi be bantu be bamuwaayiriza ovaayo ne bakyegaana basobola okubeera bumu naye bano bakopo baani Amoti anakkiriza muwala we agende Onasidi asobola olemerako n'agamba omujulizi wange bamutiisatiisa ensonga lwaki tazze ye n'alemerako kati mwenna ne babagamba muleete omujulizi oyo Haji Bakaluba asobola okwenfluensinga bakoko bajje mu kamera kugundi kuzumba obujulizi koko asobola okikakasa koko naye yakuwa kuwadde omusibako byatakoze kandi gwe kikakasa kwe bya kooti birala nnyo leeta omujulizi wo ogenda ofuluma ebweru nga taliiwo ninga gwe wamwereetedde ng'olowooza Asidi bagenda opanga ebyo ebiboozi ku Bakaluba kubanga eyo geemu ya Asidi nze mulabye ng'agiruddemu kuva dda nabagambye wano ono ne Penge nno kaleko Penga amala kufunako info ng'ate oluusi omwekulu bebbeesezzaako n'akuzimbirako kisitole kya ddakiika 4 naye nga mbadde mulina kasitole ka ddakiika 5 gwe naye naye Asidi kyesimanyi oba yava mu bbanga ate tatera kukuba batono leero lwabadde agudde nga atandise okukuba abatono litakagwa wona nze muyise litakagwa wasiibye otya ndi bulungi sebo mpozi gwe bambi naffe gye tuli wano tuli ne Godfather agamba Haji Bakaluba talina kyasobola kukola senga Asidi gwe ngaali mu UK 1 bano n'abantu bamanyi era bino internet biruddeko nnyo bamuzanyi bwa internet kutambula Haji Bakaluba alina kyasobola okukola senga Asidi abantu bajaguze balinde kwa kujaguza kubanga omusango baba gufailinga and kati bagufailinga baba balina okulinda okuddamu kwa Asidi so kati ebbaluwa Ontario Court gyawadde Asidi yamuwadde 30 days from yesterday okulabanga kubanga batandise okubala batandise okubala okuva publication we bagimuwadde yesterday anti batandika okubala okuva bagiku emailingidde oba okuva bagitadde mu mawulire nti no you can access it okuva okitegeera kati okuva bagitadde mu mawulire which is yesterday yagifunye kubanga achimanyi achimanyi ku live oba every blogger yagiposting kati achimanyi eri original kubanga lawyer we yagimpeereza nji publishing lawyer wa Mwami Yasin Bakaluba kwa nze nagidistribute nze empanvu erina page 33 I'm sure ne Godfather yagirabe mu group yaffe nze nagireeseemu sasa nyine baluwa
Yabadde ya page 33. Godfather sitosoze gira bakunze erina page 33 pages. Mpanvu nnyo. Eriko ne email lwako ebyo bisigadde saabisharinze. Kwa kategeza gwe mu banga. Anti nagisudde nabadde bagino jiwa bloggers katubanga nze president wa bloggers nga nino gisula mu bloggers association ebere distributed because she yaitanga blogger. Of course bobango okitega sicho yaitanga blogger kati abalina okufutuba tulina okujuwa ba bloggers bonna ba sharing. That's why yatambudde mangu. Kale baluwa gwagirabyeko gwasomye ne naffe bitutalabye aja ina waka watu wakwatira senga asidi mu mabere aja alina wanene naye kati nga omanye ebyemisango webibeera tosobola kugamba nti ono agenda gusinga oba ono agenda guluzinga okitegeera kati tulina sometime okwogera nga abantu abategeera omusango kubanga sifete tuli ba judges tusobola okugamba nti yes alino ayinza okubanga bamudefaming nga evidence zonna tuzirina ate kirungi kati kakubulireko ekibeera ku Bulaaya bw'oyogera amanya g'omuntu gonna agali mu passport wane UK bakutwala omusango gukulira naye senga okatikati lesa shumugwe kabata n'ovuma n'okosa Rita Kagwa UK tebampita Rita Kagwa tebagenda kukola kintu okitegeera tebagenda omusango tegugenda tisina nnyo kyengenda kukukolera kubanga manyi wakoseza Rita Kagwa okitege kati obuzibu acid bwalina mweyo case bokoje kyokka bwe yali avuma Bakaluba yakozesa amanya g'Abakaluba gonna kyekyali ekibiche yagakozesa atege gali mu passport ye era nina recordings eziwera nga akozesa amanya ge gonna okumuvuma kali soko ulirize status yani yes. Ya mama Bakaluba. Okay. Yes. Immigration. I think this is my first time okwogera koyo mukazi. Nze bwe mutunulira ndaba nga tali nnomo. Ndi mukyamu. Nze bwe ntunulira oyo mukazi okubedda kyobula simwogera nako simu commenting ngako. Okay, omulaba ngo bino bimongo. Ogama mentally ntino bimongo. Mentally tali nnomo. Mentally. Mentally, okay. Ndebwemba ngize ngakozesa maaso sina bujulizi bonna naye ndebanga omuntu. Nge muntu atantwalira na budde yadde ebiseera mulabanga ayina gundi ezibulako. Ebyo byonna Bakaluba batekinze step okuzuula kituuko bakikyamu. Katika kankubulire wano okubulaaya let's assume kalogo oyagala ko certificate eyo mbumongo bwana I know proving beyond reasonable doubt that mongo okitegeera yeah proving awo I know proving beyond reasonable ngamba lawyer we boba let's assume gwe lawyer we ogenda proving beyond reasonable doubt into omuntu yakuvuma mongo kati bwe tumala lawyer wona challenging bwabanga mongo abera ne capability testing on live 24/7 na abera n'abaana atya iteba kulimba mbu waliwo omuntu ali sectioned in UK we call it sectioned oba kubula tukuchi kitakubeera sectioned teri muntu ali sectioned under those acts asobola okubeera nga bamulekera abaana nga mongo ekyo haram era yo ticket tebasuubira na jikozesa Nkubuuze Kagwa mwinayo aniyo check-ups jikebera abantu emitwe kati tubeera nazo ne bwa claiming sawa zino nti mongo that means bagenda mujjako abaana ekyo you like it to mongo claiming abazuula kizuule anti kasita bakola check-up ne balaba nti nno mongo anti n'abaana bababeera babatulabira akati kasa tuwininzeke bato y'abaana baba mujjeeko ekyo kibate kitumala kati jukira bakujjako abaana akamwanyika abaana bakasalako obwavu bwe butandikira jukira nti nno buli mwana bamuwa akamwanya abaana basatu abaliako sente mmeka taziba tabeeranga mu $1,500 omwezi $18 ziba zigenze banange kati bane tulina okukozesa ebintu bino nga tukozesa oluusi gugu ng'omwana mu comment bwagambye omuntu yenna ali sectioned ku Bulaaya takkirizibwa kubeera na mwana omusango guba guli mu Bakaluba wakati era Bakaluba wagenda mu challenging how comes alina abaana kubanga wana abaana ku Bulaaya kasoma wefula mongo nga baba wabbaawo bwaba ali simu kakubuuzi
jurisdiction za offender ne offended zo ziri zitya ziri okay jukira UK ne Canada tuli fine tuli within ande Uganda Bakaluba yagenze we Bakaluba is a British era yawadde yakatabo ka UK is a British gwe bamuvumira information yagifunira luddawo kati omuntu bw'obanga bakuvumidde Canada proof weri ntino yamuvumira Canada mu kayumba ka acid watulo wali akamuli anti gwe bavuma yali luddawa gwe bakuvumira location it doesn't matter gwe bavumye gwokoledde omusango wa mataringa that's how it is wolopedde doesn't matter wogziriza omusango gwokoledde fraud nga wolaba hash papi gwe yakola fraud ne gundi ne USA ne muja ne muyola okitegeera kubanga bali okay neja ne muyola okuva ne musitulo okuva wa ne musitulo okuva UAE ne mutwala paka USA ne mucharging ogwa fraud okitegeera naye golowooza temumaze obudde this is no because this is a civil matter nga mukameta ina mata no this is a civil matter njagala okubajukiza usonga mwasomye ebbaluwa it's a civil matter. What does the civil matter mean? A civil matter tegulinga nga wolaba miss prison ogwalukwago it's not espionage, it's not fraud, it's not rape, it's not shoplifting. Yes, it's just nkayana ez'abantu ababiri whereby baba bagala proper mutual consent whereby ayagala reputation ye agize with the compensation no kujaye ebintu ebyo byonna bibiri kukusinga gufuka criminal na abo bango criminal no bwe gukusinga bwe guti ne guba gukyali ku civil level bwe gukusinga gufuka criminal gutya that's if judgment baji passing and mamga malesa shomo kola community wako gendo siga kulongosa street na defaulting that's a criminal case because of going against the court nga checha amazima obu echibi evidence wezi yate zidi bata wanye mitwe mwinzo obutamuwangula mwinzo obuchansi ntono chansi ntono omusajja mumuleka agezeeko temumalamu maanyi ase kumumalamu maanyi kisooka Bakaluba yakwata obudde bungi n'abuwa Mongo oyo omuwala aludde ng'anoonya omuntu gwe yeetwala naye Uganda wa nze ndudde ng'akiraba bweti yatwalako yali sipiika ebiseera yali tayebwa tayebwa yatwalako tayebwa n'akyogerako ne ku fulo ya palamenti naye kyaluma ate tayebwa yekka ayatwala Kabata yatwala Sheila Price yatwala Zubeda yatwala Luwilaiti okitegeera kati gundi ani Bakaluba nze ndaba kye yalikoze Bakaluba yalize ne muwa ku mizinga gy'eddogo engeri gy'asobola okutambula n'agenda eyo oba okufuna abantu abalinnya ne bagenda eyo yali asobola transportinga ne lituuka oba si ekyo yalikozeseza connection zaalina n'afuna abakimbiri beeyo mumuleka trying ne bamulinnyira Lwitakagwa akagere bamunyirira Sengasi manya Sengasi ekisooka kya byonna kyemutamanyi atusooka owulirize Bakaluba musinge experience ku media eno media ekubeeramu nga tonnaluma kuwulira naye bw'omala oluluma n'okwasa media okuvaamu Bakaluba yali abaabu kwona asidi kati olutalo luno bwe lugenda asidi n'anandika okujja wano nga yeewolooza weyeekaabya weyeefuula omulalu sympathy egenda kudda ewa Fala annoyance edde ewa Bakaluba bino tuzze tubiraba okuva edda n'edda obulaba abamu bwe balaba omuntu ng'amusimaasima ng'amudda ebbali
Yeah, which is Osege. Wambi onabera na request season nabakaluba gasaba. Asili neba mu family yaabwe namba batunde ebyabwe tebasobola zi. Osege. Wanga bakaluba yasobola okufairinga n'alaga nti sente ezo zimugwana kituufu. Naye gwazisaba zirina. Nanti kati ku Bulaaya bwe bakusaba ssente nga tozirina usually bakugamba let's assume ofuna akamwanyi ka pound 10 buli mwezi bakatoolako bisatu covering a date eyo paka kati wogi defaulting dawe wali obuzibu era wano andi labayo omwana wa asidi ng'agenda afa ng'agudde mu sinki ng'ajja agamba abaamuse bazeera ku bintu byebimu kwegamba nze kambabuulire kino nkyogera nganze. No, you can't just implicate someone without evidence. Nawe olukimanya abantu bano tuli ku Bulaaya. Social media tenoonyereza evidence. Social media yeeyina kyeyagala ekyayo. Mu bufunze asidi yawangudde Bakaluba yamusudde mu katego keebi. Anti yoli yamusudde mu katego kubona abadde anoonya gwaleppuka naye mu buli mbeera amaze n'amufuna. Naye ng'ate ali ku season testimony gatomulaba akyasobola omwogerako ate ali ku season. Nze mulabyeko wano ng'agamba baŋŋambe sinaba kusaviiza ebipapula n'agamba mbusimanya ebipapula babiweerereza ku bluetooth ebipapula babitadde ku social media banange nze nga sinnabirabako. Aweereza ebipapula biweerereza Godfather jebaleko kabata jebaleko nze nalina omusango bwe gutyo njaba gwe gwagenda nalina omusango bwe gutyo mu Los Angeles Superior Court era omuntu eyansuwinga yantwala mu kooti musajja wa Nuupu abeera wano mu California genda kumwogera linnya kuba kooti yange ano kuddamu okumwogerako kagwa meeting amuko kati ono nze nakeera ku maca bino bye tweyisaamu egaali nemuyisaamu egaali ku group ya WhatsApp eriko Abamerika Abanauganda nemuyisaamu egaali nemuvumira ddala binemala ku group waliwo yagamba nti ani gwotegeeza kati ensozi nakola enteekako ekifaananyi kye ng'ali n'omukyala we gayi naafuna aloyi n'agenda ne bansaavinga kooti n'ensaavinga kooti yansaavinga omusango gwe baali bavuna gwa social media harassment kati twagenda mu kooti nze nagamba sigenda genda na mulamuzi sigenda kufuna lawyer genda nzekka kenasomako nsobola kwewolereza yadde namuvuma naye nga byalimu bano balina okulowooza abaana ba Nuupu balowooza nti bwira oba owagira gavumenti kati yavanga dda ng'agamba mwe muwagira gavumenti etta abantu kati nange ebyo nga siwagira gavumenti kyokka yakunsiigako enziro nze nemuviirayo obubi ekyaleetera omuvuma era abali mu America abali mu California bakimanyi guno omusango bagumanyi. So omulamuzi bwe yampita kisooka kooti za ensi ezikulaakulanye waliwo kye bayita okusooka okuka nga Kagwa bw'agambye that is a civil matter basooka ne babaweereza kansala awo ku kooti namba musooke mufune a ground mutual agreement ebyokugenda mu maaso g'omulamuzi babijjewo kati nze nage baatuleetera oyo lawyer wooli n'agamba are you ready to sit and talk ne tutuula ku mmeeza gayi n'alemezaamu n'agamba kana akasajja kampisaamu egaali njagala kabonereza enjawulo eriwo eri nti ono eyannoopa ye yagenda okuloopa ng'ayagala restraining order eyasaba ssente naye ebintu bye yasaba tekitegeeza nti omulamuzi ekitegeeza nti Bakaluba yagenze mu kooti n'asaba $1,000,000 nti bagenda muwa $1,000,000 omusango senga asida ayinza okuba nga yaguza oli Bakaluba ayinza okuleeta abagundi excuse me
Bakaluba ayinza okuleeta evidence naye it is upon the discretion of the judge okuwa ekibonerezo. Ayinza okugamba nze sigenda kukusala sente bakuwe sente, naye genda okole ki, stay away from the complainant, toddangamu kumwogerako wantu wonna, era nkuwadde ekibonerezo, genda okole ki, oyere enguudo. Nze ekibonerezo oli yali asaba banteeke ku restraining order emyaka 5. Yali ayagala nti mubeere like 1 mile away from him, nga simutuukirira kumpi ne mile. Naye bwe nagenda nentegeeza omulamuzi ne mugamba ssebo omulamuzi ono bya politics, ate agezaako okunsala ku Ugandan community. Waliwo events ezibeerawo tayagala nzibeeremu. Kati omulamuzi n'agamba okusinziira ku kuyonza asidi byagenda okukozesa. Yes, okusinziira ku engeri gy'oyogedde, bwe munaabeera nga muli kuki ku Ugandan community, nkuwadde yampa 20 like 50 meters away from him. Naye bwe munaaba nga temuli mu Uganda, awasigadde wonna muwadde 100 meters, 100 feet. Wano mu Ugandan community event nkuwadde 50 feet. Era nze lumu nakikolako nga njamunyiza kuba yali alaga community nti bangooba tusabeera waali. Twali mu kidongo ewa Megadi, nenzija ku counter nempima, nenzija ku counter nengulawo kyenjagala ng'atudde wali. So omulamuzi yakendeeza, instead gundi distance gye yali asabe n'agikendeereza ddala. Ekyokubiri n'agamba restraining order y'emyaka 5 tekijja kusoboka, omusajja oba omutulugunya, nampa restraining order ya mwaka gumu. So amateeka ga wano kateryo ddyo I was the victim. Era kuva ku olwo siddanga mukwogera ku gaayo oyo, era ne probation eyo restraining order gye bampa ey'omwaka nali siina kumwogerako. Singa nakola ensobi nemwogerako katawe yandikyuse nebeera criminal case, awo ne basobola okunzizaayo restraining order ne bagisazaamu ne banteeka mu kkomera, oba ne banteekako akagundi k'okugulu. Weemusembeera bwe nti address gye bataddemu nga banjoola. Kakati mu byonnyonnyoge byonna Senga Asidi ne Bakaluba asobola okusinga Senga Asidi? Ayinza omusinga naye byasabye tajja bifuna. Gavumenti eraba kati yakwogeddeko pozi ng'azijje ku side ya TikTok, naye ku Senga Asidi bajja kulaba mukazi naye abeera ku TikTok kiki yakoze ekiraga nti yagala TikTok wano naye ebifaananyi bye. TikTok talina waagenda gisingira wano. Bakaluba talina kyagenda okukola mu musango guno, era Senga Asidi kubanga singa agamba nti alina bye yasaba TikTok n'egaana bimuwa, oba alina bye yagamba TikTok n'egaana bikola, oba alina bye yannyonnyola TikTok n'egaana okumubeereramu, awo asobola okucomplainingira ku TikTok. Naye kale oli yakozesa mukutu gwe, tali licensed, tali verified, tali ayogera mu lulimi olutavuunulwa. Kakati TikTok y'obuzibu buli ludda waawe. Era ne TikTok bagamba buli kimu ky'okozesa ku app zino lwakuba bwe tuba tusigning up tetusoma. Waliwo terms and conditions ziragamba oli bw'abeera ku mukutu n'aweebuula omuntu avunaanyibwa nga ye. Okusinziira ku mateeka g'ensi eyo. Yes, kati Bakaluba yabisomyemu terms and conditions za TikTok. Bwe ngala bisooka owulirize, waliwo guy wano ali bamuyita TVO. Tom Voltaire okwalinga. Mmanyi okwalinga. TVO yafuukako ekizibu wano. Waliwo munnamawulire bamuyita Andrew Mwenda. Andrew Mwenda n'agenda n'amuwaabira ng'alina by'amwogeddeko. Ne bapetitioninga Facebook ebawe ebikwata ku TV okusinziira ku misango gy'akola ng'agikolera ku Facebook. Facebook yawoza gundi n'emuwangula n'egaana omuwa buli ekimukwatako. Yagaana era TVO yabula bw'atyo nga teri amutegedde exactly yali ani. Kati ya TikTok teyina wejjako kibeereramu.
kyayogedde kyenvaano okunyonnyola nti because it's a civil case temugetinga so excited both teams okitegeera kubanga nti no the only time ngalo omwami bwagambye it can be a criminal case bwanaaba agoyinza against judgment ye kubanga bamuwadde 30 days whenever going 30 days then I will call it independent judgment whenever I go against the independent judgment I will begin of criminal I will be excited for now no teams should be getting excited over kanku nyonyole bino bye mutamanyi ne bakalwa byatategeera omanyi abantu abakimanyi nti mpe bakabaka bawana batukubira ne tubawabula ne basirika ne balumwa ne kivaawo naye kati bakaluba teyeebuuza teyamanya bakaluba bagenda mmoteeka mu ssumbuusa y'abo abagwagwa bamugaaye bamwononere market ku international kugundi kweyo gundi yaabwe ebintu ebyajja abadde ajja emirimu ebyebweru kyebagenda omukola bafundikire nga naye kennyini takyasobola kwogerayo kigambo ng'ekimufunira kimu kudda ku tteba agambe nti ono musonyi naye ate ng'afiiriddwa ate nga tajja kuleza asili talina capacity take down business ye talina asili talina that capacity commanding that tajirina I'm telling you the truth they are all worlds apart one is ghetto another one is not so they are extremely worlds apart asili talina audience egula properties za tajirina egula properties tajirina you know every time when bamu get a godfather kati nze I should be the one actually educating you a godmother acid audience ye ndala nnyo ina kuwagira balala talina capacity damage the brand yono ku level of okuba nti no goyagala mu deal ya billion mbunno ogenda gisaza because of so compulsive wande tuli ku level tuli ku chite tuli capacity tuli ku chite kuboliranga ategeera kino ekintu beyond comment ne besizisoma tekitegeeza ndi bana abakomenti nga bategeera nnyo internet ina side embi nga eva ali waggulu gwe gusalira gwekyo njagala okiweemu singa Katonda akuyamba ne bagenda n'emirundi ebiri gyokka bwe giti ojja kunnoonya naye nkusaba bubanga weebaza mpe $2,000 eza dola ne musajja gwe wayogera gwe linda bakaluba aleebyemu senga asidi emirundi ebiri bwe giti olidda n'otubuulira ebiribeera ku intaneti wano kati olinganga agamba bakaluba bwa continuinga n'oguno omusango then means kigenda kutuga mulemo sibe ttaayi tewali wekyo kati nolaba ezo sente zobadde oyagala okugaba ate nze ngendo zikuwa ngenda kuwa omutwalo gumu ogwa pound ku baana bange ngenda gukuwa kasidi agoinga beyond okugira business ye down amazima ngenda kuwa omutwalo gumu ate njagala ongambe Rita evidence yino mukwano ogwange guliwa mu recording eka part yako kapati kagamba katya kapati kagamba Godfather agamba Rita sente zange nzagala olaba kyenagamba business y'omusajja tegudderwa acid talina capacity sula example no full figure ajja konsonyiwa omwogerako okay kabata ojukira full figure yakwata basefuko n'abasiba okijjukira nti yavaako ku internet eno n'agivaako okumala akabanga nakakyakola mawulire n'agivirako ddala n'akawunti n'aziggalawo n'amala ebbanga lyotibuuza mwannyinaze kiki internet yantama TikTok yantama Facebook yantama akomyewo obukomi internet eno yo yezireki obago mutuufu obago mukyamu nebeera nga gwolebya awo oba oziguddemu gwebeera nga gwolebya ozigwiramu awo
kati bwobanga okozesa internet okujudginga judgments internet tegoberera nnyo mazima kale kankikugireyo kyembadde saagala kukugirayo ka statement ke mbadde njagala okwogedde internet eyagala kunafuya kwavuwaza nakuzza muntu mabega abadde ateekiiza oba naye enoonya wa weekikolera ng'enoonya nga bakwagala point of correction disclaimer only bwobanga oli someone's favorite naye acid has never been anyone's favorite at a level no omanyi excitement buli omu gye yafunye what are you talking about omanyi about trusty are you okay basanyukidde lutalo nti lutandise tewaliwo lutalo omusajja tafighting asidise asavinze busavinzi tanabakolakola ivu asavinze kati Rita bwobanga oli mukwano gw'abakaluba nze sirabawo lutalo bwobanga oli mukwano gw'abakaluba nze nja kigambira wano gamba bakaluba nti bampadde waliwo omusajja bamuyita Keti Promotions omumanyi bulungi bwe nali mpaka moga amagezi kamoga teyagatwala naye Keti yajja mu mawulire n'agamba nti ya musajja Godfather nengenda ngamba kamoga njagala tukole ng'omusajja ono bwe yagamba bakyalireeti kale naawe mbadde nkugamba mbadde nsaba ogenda ogambe bakaluba Godfather kye yagambye mugambe nti Godfather yagambye ekigenda okufaananya ng'embizzi si kuba nti oli mbizzi wabula kwewaayo ne weeriga n'embizzi mugenda vaamu nga gwe omuntu oswadde nnyo okusinga embizzi kubeera life yaayo era eri kukadigaani yaayo bwetyo bwebeera bwetyo bwefaanana bwetyo bwetambula kati gwe okujja nga ogifaanana mu nnyambala mu ndabika mu kuddugala mu kigooswala it's better yabadde akitanga basipiika be baakita n'aleka embizzi nesigala so oyagala kikontinuwinge kamanyika kontinuwinge familiarity is no content sikwogenda otereza ensi omanyi abantu betusirikiridde wano n'owutanga ekintu kikutuddemu n'osirika n'okireka n'okibira n'okima amazzi ne kiyita nkwa ku listi y'abantu bewakayomba nabo lwaki bwe tewabireka zinayomba n'ibula ate ibula yali wano ate nga mumanyi okuveeka okuddawa ate nga ye alayira nti alina okuntuusa naye ate nga nze nkimanyi nti bwe muweerezayo emizinga gyange 3 ngenda modisorganizinga muggyeko era kyantwalira wiikisi 2 ng'avuddeko kompulitire naye kati bano abantu abatakyalina na future gye bagoba nti ogenda kukyankalanya asidi talina future gy'agoba yesiibira waka yeyogerera bitakwatagana n'ensi yagivaako gwe bakaluba agoba multi-billion projects odde ku asidi ya already yawangudde dda kubanga he has dragged a person into the waters of a playing ground era tumulabye awangudde for swines gye bamutadde ettaayi ze zonna bazikutte bali muli beevulunga naye jjukira gwalwana naye ye swine bulijjo nga gwe mulimo gwayo gwe mugaso gwayo adaptations katonda ze yagiwa kwevulungula kwevuluga kufukula kati mulimu ennamufukula wano ate nga tolina adaptations ezo togera kitegeera mu maaso Rita kagwa kino kiyige era ne wadu wetwogerera Godfather amutadde ku season test okitegeera amutadde ku eyo level ya season which is actually a big step omulema takyalina na confidence ku live takyalina confidence ekyo tekibamala comment section tenadda kusaidiye naye genda kumalidde kusaidiye wakati ng'otunyonyodde nga toyombye nga towemudde nga tokoze eki abantu be banyonyola nzo kubanagana ne Ibula naina company nga bagiyita Godfather Properties nasooka jijjawo jijjukira baji yali asuzeemu nemmanya nti eno njisooka nenjiza ku bbali ate neetadda nemukuba nga talina kyalowooza nti kyagenda okwonoona bwetyo bwe nakuba Ibula ne muwangula
naye kikubuulira mazima omuntu yenna ali mu bizinesi ya internet buli waleeta olutalo wano hadda ku ttaka ebyo jabbirabako tosobola ku advisinga munno bulungi naye ojja kukiraba abantu bagamba nti liitaka gwa mb'olina obuzibu ne senga asidi oyogeza Nugu ku senga asidi yakola ki ate nze namuloopye ono internet hiyanga alinako business nasigalawo tabaawo mulimu ebintu bisatu bye nabagamba. 1 teri agenda kuleeta love life ye wano wano ojo tulageka kazi ko simanya kabako simanya mujjo mwenzi aga katona mugulu muleme kwegwa malaka ense ino basunga ko nga mwawukana era wano teri ayina mwamoninga kuba jiri ntawano kuba mirembe nga mwakaba ani yakaba ku mirembe mwakaba ne mutwolomera ate koloza asinga okaba ku mufu wagambe yaso omuntu wajja kumufuta kaba Godfather kasuke muze Rita gwe senga asidi yakulumya ati yanumya ati yakulumya yali yakoze gwe nga gwe senga asidi birungi nayenze eyo group yali emu baali bonna bawamu penge senga asidi litakagwa simanya oli nze namuleeta nakusiriva badi eno yo group yali ku internet nga bo batoyise mu bana tosobola kujja n'okola linnya wano anti bagamba nze naleta asidi nze najanzekka abagabanya internet bababulire najanzekka teyande penge ye yabaleeta mwenna penge mupya pyenga rich bonna bapya yalinze mezaya ne kakensa twali basatu bokka twali fekka tewali na muntu asobola twenkana tudiriddawo bonna bojja bajja after 6 years 7 years abatulinanyi abaddako yali penge then penge naleeta rich nawe Godfather jjukira bulungi abantu abedda mujjukire ndabyewo shema ayogera amazima acid yajja after like after 5 years nga twatandika blogging batwamujamu hide my identity bino betuyamba abantu ababali ku mawanga nga bujja bono yamba kadama muleta nga ikigatto wayamba kadama nakufukira ekizibu bwebitu bino yajira mu hide my identity ndi mulwadde biki bwebitu ne lwaki abantu bagamba mbu gwe omuyinako jealousy mu kubanga kati simanyi internet yagiwamba mbugwe nakuba ekigo abantu beboogera simanyi bwogamba buno yankuba ekigo oba kigo kiki kyali awishi ali atya kati abantu bagamba mbu senga asidi w'amaanyi okusinga gwe liitakagwa mbuyinako talina kyansinza family wise financial education background fame byonna musinga ne batugabotekamu ku search wano Google era links zange zezisinga obungi simanyi kyogamba mbwansinga ogamba bine bya TikTok ku Snapchat musinga views I'm one of the most followed kati simanyi kyogamba ompazo ogamba wane mu bya live z'abakadama asenazo ni mbese mu anti ze kugambye mentioninga wansingira nze ndi mukazi mufumbo ndi PhD holder ndina sente ndina buli kimu I come from a proper family ombulira omuntu sibanya ya crawling last year gwongama I've been famous for 15 years I've been famous for 15 years Tama mwamwelekera nze na Bichale bamuze kibuzo nitakagwa kizeemu. Abo bonna bongamba when they see me here they crawl out they take pictures with me over lap badduka. Baina bawambira ko internet sebo wano ngokujjawo nga nze bwagenda Uganda ndekawo fingerprint nti ndambadde Uganda asida asobola ogenda Uganda nalekawo fingerprint gye ndekawo. Tasola linnya. Tasola kubikolebera agenda yokati kwa nze nasi bonna betugenda Uganda ne alekawo fingerprint analaga nti ali Uganda. Kubanga kati liita mwe mwaleta senga asiringa mumuyamba simanyi yali avunze wansi yali ezunze obusolebe ng'avaamu envunyu
kati ne bajja mu hide my identity ebyo nga buntu bwanagamba hi godfather munange tuyambireko n'omwana mujje no bichi bwe bityo omuwala bamuyita Deborah Naka ye yajja mu inbox yange omukyala oyo mukyala yali ayina bakamane lending gundi ne saluni akamane transfer gundi gabereyo China nangamba nti tumusonde ne tusondana ku internet ne tumujjayo bali n'omwala omulala bamuyita Fiona okitegeera ne tubajjayo ye Fiona ne yereeto no ye inajja kati atuuka atya okwagala okuttira abaana okubaloga talogangako mwana wange n'omu baali bawaayiriza abo just bewa self entitlement asidi yebambi omutwe simulamu Yebagoni fatu gamba asidi zoliga litaka gwagamba si zoliga kati ate litaka gwagamba si zoliga asidi sizoliga just beba nabantu abalina fame excitement Godfather toberanga kaongoli na mkwano gonga ina that village excitement ya fame nga banga asidi yarudde wano tayinza kubanga china mu excitement ye kati okumanya ajirina asidi omanyimbu yaliko mu mwebe bya admin bya mama tendo simanya rebels obajukira aba rebels bani abo bonabonezo zona groups ezaba mama eziri ku social media she failed to have a breakthrough. Ero omuntu yamuleta kuno yali Louis Light ne Sheila Price ku TikTok olwane ku Snapchat ya Facebook Louis Light bawasenga asidi amasanyalaze ga wano yes okimanyi bulungi mbadde manyi ekyo okimanyi wabula kabaata Sheila Price Louis Light ne bapenge bona TikTok yali ebagombe TikTok katitola abantu katulira Richie gwe Richie olaba ina excitement comment olaba content we nalinganga ali content alinganga wange ali content wanyo mutungo ali content with your following your fame your what okitegera waliwo mutungo oli content ngolaba oli happy ngolaba your fame you're getting katufuna brands ne tubera ne obulango nga atano asida sichiwanta ina no bulango obubi kati goba yakulaba ntino tali brand asobola kwa associating na acid kati nenze nkubira Sudiru nkubira nolaba zonna brands zen representing zili over asatu meaning that nyingi zo obukadde obwera 15 plus acid chatakola bulango omwezi kati obwera famous chitetera n'obulango bwo n'okuchikuletera obulango okimanyi ndi mwenna nga mwava ku Facebook TikTok yasooka nebazira okumala ebbanga ng'eganye bayisaawo bani abava ku Facebook Facebook made me Buza Doreen Kabarebe until today then the Snapchat Auntie Rita gwe tumanyi Godfather Linda ko bannaye kana Godfather mupya Godfather tesichiwanti akamala ne ku internet emyaka esatu mupya tena na chama nze nchali ku Facebook kama tesichali ku Facebook awo naichuli ngafa bali Facebook vice president we Auntie Rita Linda ko mulinde Rita Doreen munyivu bwabaletere ekisirani Auntie Rita batuletere ekisirani ku internet that's one thing. Anyway, eyo kanveyo bulikana kunali manye omubiri gwoyo omukazi senga acid guli nacho nawe kimanyi it is BBL wolabe emibiri gya BBL gina engeri gyekana namuye like they are not natural omukazi yenna akoze BBL wayimirira n'atunula wali ebbina liringa ng'eriyo n'omuwala eyakafulumya noodles like ebbina lina kave eyo ngeya Gloria Bugi eyasenga acid like those bodies are not normal kati nawe mugane mukola zi BBL face yerabika face yesigala nga nkadde kati senga acid wayimirirawo nga tali mu filter oyinza okudduka waliwo ka video kembabere senga acid yakola ki anza kakazi kampu mate kamvumira ono yakavuma Doreen wano namuwogoza namulangira omwami wenda ne bannazaala be bonna n'abayisaamu eggana nangamba mbuno nze nsula mu nyumba ya nazaala wange nze ndi wano mu nyumba eyange gye bangulira mbonsula mu nyumba ya nazaala akazi kamanyira nze yakamala ku Amerika wano emyaka 3 nina buli kyenjagala mwayitembeya amatooke omanyi tembeya amatooke just because waliwo gwe nalangira amatooke wano mukyala namulangira amatooke gonna n'agatunda oba okitegeera
Nakakazi ne kave ne kangamba mbo otunda amatoke bla bla bla. I'm like what anyway. Naye bananga kaza kwatumazeeko emirembe wano ku internet. If it is true nti bagenda kakwata baba batuyambi walai I will fast and thank God. Wanje okimanyiza okuvaira nandiko balaba yali content wa mwerangira owakwerangira ani nani grupu ya mweyo neyo kuvya dalanzo inatandiko jiraba yalingamu side biri nga basasula ne pengo olusi ne bakwata live ng'eriko boboka abano ne baddeeno ne bano ne baddeeno nze munaye siberangako omugube groups woba ng'ozze ng'ondaba nze siri muntu wa kavuyo ngenda nenkola posts zange according to what is going on naye mbaleka ne mu arguinga naye nze sivangayo nti nwana na muntu naye kasenga kazikateeko emirembe awandika ku kibadde mawulire kati nga boolaba bino ebya Stella noba n'obiwandiikako nvaayo wammanzi n'empa emawuza yange then mwe nembaleka mu comment section abatyogerako nebyogerako naye ate personal nga wolaba kasenga ko kakwate kine kakitekinga personal ne kakuvuma ne kakujolonga nga tewali kyokakoze ate omukazi senga ajja kufa bubi koze ebikoli mu byaliko bingi omuntu gwaka akantu simulamu nze wenakamukazi alina ekikyamu weyavuma Precious Remy n'agamba mayindo bana nasoka nenkubira omuntu omuli mubuuza ate Precious Remy amukoze ati mwe banange mulabye mayindo simanya Remy Precious n'agamba banange yavuma omwana ennyindo kaka nalaba ennyindo sikyagira ate banaye content w'okuvuma takyakola people tired of negativity ati kadiye brand mwe yajira n'omutwe gwera kye gumuweereza naye ate brand gye yagiramu ng'abantu babira nabo ku live ze era obalaba anti kyekyo Godfather kyengambe nti ebyo tebireeta bulango ayagala omulangire tasobola kugamba omulangire waliwo atayagala ayagala biliyoniya mwana emundeke oyo omukazi ne bwakuvuma n'asiiba enjala ekika ky'abantu bwe batyo ye kasita akuvuma ne bwasiiba enjala yaba amatidde omuntu akwata muwala we bonna sina gwe nalinda ombalamu amagezi bozalitakagwa sengasidi wali omulabyeko maaso ku maaso yes ye butumanyi bwe bannajjange Uganda be bakwatanga obusabu bwange nga ngenda out nabo kati kabata nti Rita Thomas yasenga omwenge yenna n'asuulaawo amapale gonna nga tegali mu bbi nane ekyonzijukiza manaku mwana oyo ge yaleganga mu apartment yange lwaki yateyeesabula ku myaka egyo nze olaba Godfather wano batuvuma ne batuwayiriza obwamalaaya obwaki naye va ku muntu gwolaba nga ye kituufu yagenda ne yeetunda wenawira story yasenga acids nawangamba bakazi b'ebweru bonna beediiringa okwerangira Godfather va ku ebyo bye muwayiriza kati kyasenga acid kyo kituufu yagenda Malaysia n'atunda emmana n'agenda wa n'atunda China kati awo nze neeyongera okutya ne ngamba omuntu agenda ne yeetunda aba n'omutima nzoyo mukazi anayitibwamu omuntu eyavaako nga yeetunda ne bwe yali olubuto lw'oyo omuwala oyo Amira era ng'akyetunda ng'ali lubuto lwa myezi 6 olaba oyo omukazi ne bw'omugamba mutuga ndabira ddala nga tafaayo sikulimba nze aji bakaluba yeesonyiwa essenga kubanga ayina bwesonyiwa bwesonyi ndabira ddala Godfather alabika ali ku kigaati kigenda na mutuga tebimukwata alakati ampeeti mukazi watayinza noba yasuza enja agaba ku ssente wano nganzijima anti bwe bamuweeza abaana akamwanyi k'abaana konna nga wakagaba ku layini sisoboka esente sengasitugatinuka bakulayivuye ziba z'abaana be bebamuwa $2 ziba z'abaana kamwanyi k'abaana $5 oba 4 oba mmeka zibalanga kati alina abaana 3 bamuwanga 1,500 mu mwezi ziba nnyingi ssebo wani Kampala andi nebi balina that's change ku Bulaya
Andembe bazirondola no zirondola inogera okola shopping ulo bazikuwa smaba ina n'ebintu byebakeberera baba wabikola. Neze mpuliranga liita yogezo obusungu erisenga atibi. Sirinaze busungu nze njogeza gundi njogeza omusango nga bwengulaba nze mbagambe temugetinga excited sinze mbagambe otherwise mbagambe excited. Omusango gegena kuba nnyo bakalo. Mbagambe timu zonna temuchamuka mulinde tulabe jaji kyana asalawo temuchamuka nabagambye timu zonna. Godfather watugamba oli musezi lwaki totulogera akantu awo waliwo kumuwa akabonereza kati ne tunyiga ali nange simwogera amakolero lwenzo so mwogerako nze mulabira ddala mu bantu abateetaaga yadde sekendi sisobola nakeera ku makya ne ŋŋamba nti ŋŋenda kumuddamu nga njoga mulimu abantu nga kati kankubuulira abantu be nateeka mu kategole eyo mulimu akuba abamunyinza obbatakula wano kambaleke bacumi baani nga omuntu omutunulya bwoti nga amazima n'okumuddamu obuzza amaanyi gy'obooga gy'oyinza n'ozirika nga temuli yadde nti omuddemu mulimu abantu be nalaba nga amazima nga teyeetaaga yadde obudde nti ogenda era kabaata alinga afa naye wano mubuuza kati oyo ofa ki naye mulimu abantu abo balinze lwe banaafa nga talina pulaani eddako yadde n'akamu kale okyagamba ng'owawulira emboozi z'oyo omukazi mulimu ogamba nti obaakomewo e Uganda azimba apartment oba simanya biki wale buliddeko mu mboozi ze talina kibuuzo kyonna kyakudda kaakana yeye ali bibye omuntu ali mu life ye nga mu mativu ne waali ne bw'omutwala n'omusiba agenda kyayogera talina pulaani talina kintu talina omuntu atalina bano ba eat one starve once talina nze mutunuuliramu egenda banga talina nnyo agenda eddako mu maaso kataawo werege n'oyo kyekiri kye nagambye nti haja agenda okusaala bw'onyiigagana n'embizi n'ogigoba ng'edda gyesula lwe basanga mweridda gwogifaanana era gw'oswala ni musajja embizi mwerize nayo ye agenda sigaza ekitiibwa kyayo kuba ekyo kyekyagitonderwa kati yensobi gye mwakoze wano oli abasika abazze eri mu kiyumba kye ekyembizi mugenda kwevulugira eyo mugenda okuvaayo ngalo kyagenda kuswala wena ekanzu ejjugadde ofunye erinnya ku kyalo wuye yeevuluga n'embizi wuye nga byonna gwowanguddwa ng'embizi eri yeesekera koko ate nga nenannyini yenno wakuwaabira ku poliisi wakuba embizi ye kale ekitegeeza agiba kaluba embizi agireka esigale Canada yali buddemu mwebyo nesirabawo nsonga bakati kale ne bwamuwangula nti mwami Bakaluba okulopa tamufuddeko naye agamba mbu yetadde nnyo wansi okukuddira embizi okulwanagana nayo kyagamba okitegedde kigenda kuba bizinesi ze entalo zokuba bizinesi nakugambye tokiroota tekiriiwo ekyo kyo tugenda kiroota. Kabata, Rita is one of the people that we can look at, we can look up to. No gamba nti, I want to be like Rita, nange njagala kukola njagala nsome mberenga Rita, njagala kukola mberenga Rita. Like she's one of the people betutunulira netugamba she has done this and this. But then like me, I'm speaking as an educated person. Naye atakati toyinza kutunulira senga acid noba ngo inacho omwegombako. Like nothing. Literally, I'm just saying it. But Rita twena na kumala budde bongo oddamu akakazo bango oyogera nako bango suli anakona muntu agamba sunya agamba mbo amu inspiring simulabangako abana basenga asidi mulaba ina gwavuma aina bikada ababye wano sebe bimukkiririzaamu nze mbadde manyi tumumanyi Godfather mulaba wano ku video bwe nga ayogera ebigamba kimala kesaawa awo bakadama just now abana abate balina byakola banonya kibajja kubowa bakadama nze ne nabagoba kadama ajja ku live yo nga tekuli bantu nagamba kugwe siva oba balina kikyamu ku mutwe nasara nagenda kuyoera ka babiri ne bateesa babiri ngo anwanyi bino be scrolling mu feed ngo basanga ko nga bali babiri bateesa kama no gamba kati wano balwaki tubakolera dala WhatsApp ko soko ulire kadama ajja ku live yo ng'otandise kabaata nagamba ekisaa kyantama kyansiba n'okunziba
put me up, I give you info. Nasala nagende wakabata. Nagamba bannange kimalayo ekyo kitukwatireko. Entegera abwe nziyanne mangaye muntu y'omu bw'ati. Nga bw'avaano bw'abeeri bwadde eno eri kikutte. Kabata bagambye wasiya gembwa. Gundi Dorini Kabata agambye olinganga embizi. Bw'ajje wakabata nga muntu y'omu yakikola. Bena edikiriza buli kimu. Inabikadama wano bigamba Sengaju byatandise n'ogamba mbu bigenda wa Aji Bakaluba kumwetondera. Biri wano bisoliga. Kalina nawe Kabata bigenda ne wa Bakaluba ne mugamba. Mutuyambireko. Ezo account zemulaba esinga zibana fake accounts zaabwe. Ababana balina fake accounts zebagendamu ne supportinga. Tosobola kukola fake account ku TikTok ziba nnyingi biri bikadama gye biriibi. Really? Omuntu essimu asose gikwatira bweru gwe gusoso okuyitako mu Kampala gwe gusoso linnya ku bbaasi. Ekibadde kinvuma kimanya returns mami Muzira ekyo si kikadamu. Aina bakadama ebasinga obungi kuno ku internet. Abo baveeko tebalina pulaani tobadda na. Kati ekisooka nga tumaliza ensonga ya Sengasidi Aji Bakaluba Godfather ogamba abiveeko mukazi amuleke. Ndaba ne bwata bivaako ne bwabivaako agenda okujjako yo fiirwa naye naye ajja funa. Bw'ogamba Sengasidi ne bwaŋŋamba ebyenkana wa ne muyitako enkeera sola namugamba nti gulekeraawo okunjogera kati nze mwekweka. Nze mwekweka bwekwesinga musanze nga yanjogeddeko saagala ndabe. Kuba ayinza ate okujja gye ndi alina nkwasa ennaku ate ng'ayagala buyambi. Bw'ogamba gwe. Ngwerinda olabe byagenda okwogera. Ng'oza Bakaluba bw'asisinkana n'Asidi maaso ku maaso. Asidi akola atya? Yeetonda. Era oza bya content yaje. Olaba kagende Uganda ne kekweka. Omanyi ba enemies bakakoze. Ne wano ne UK bali bamanyi kazi nga bakafunidde dda baganza bagenda okalaga. Ne UK bali bamulinze bulinzi baleko kibakola. Nga bamanyi agenda kujja wa shedi. Nga abana bakakoledde dda omulimu walinze nange nali simanyi nange nali ndi awo nga bantu bankubira nga bangamba gw'olabyeko ekire